Spice Diana nga ye ekisooka mwana muto Spice tanaba mwana bwe tugamba emyaka gya Diana nga tuvudde mu musical Spice mwana muto kati wali awosimuto kawala kato Spice kawala kato omwana atanayingira myaka 3 super tanayingira myaka 3 bamuzala mwaka abakyali muto abakazi tebaaganya okwogera myaka kimanyi nti abaana bonna bebazaala mu 95 olunaku olwali bawezeza emyaka 3 kimanyi nti bwe tuba tuze emyaka emituufu omuwala gyazaalirako omukazi azaala Diana nedda twogera mazima kusaasira tasobola kuzaala Spice omuntu waba kati emyaka emitono omwemeka kusaasira ali myaka 38 bannaye tulina concert nga 10 Bokat TV Nera. Okay, tukwaniriza nnyo ku Bokat TV olunaku olwaleero nze Sula Ssenyonga era nga mpozi tubeerenga tulaba tukuba ettooki mu mwaka oguwedde ogwa 2024 mu ndongo nga bwe gutambudde. Olunaku olwaleero nzize na DJ kubono ye DJ Ndongo agikuba agimanyi nti ndongo yono yanyumibwa njikuba endongo yono bagizinirako yayimba bagikoona bagizinirako bategere babuuzeeko jeti yo mugamba muti abantu baffe mwebale kubanga mugyekuumiddeko mwebale kuba ku mukutu gwa Bokat TV Bokat Media ne Sula Ssenyonga mwebale kikuma nga kikyali ku lujja naffe twebale kubanga tukiraba Sula webale kuyita mwaka muguli omukadde ne obanga okyali mulamu muguno omwaka ompya amanya bampita DJ JB aka abakuba ne bayita butesikiriza mwete mugenda namanya gabika tuba nago that's why tuba n'omubala JTB bakube bayite bute omubala gwange muvuga erije eryekika erije eryeddala eryekiboga bampita Kafero Brian oli wankima wankima abenkima abira bakoddomi naye bannaye nina bakoddomi nina abengabi nina abenkima sulanti mukola kye tuyita child spacing ntozaala mu buli kika ogenda United States of Uganda lyaddala lyanamwe United States of Buganda nti kumanya ebika byonna yonna ensonga mujyanamiriza ensonga y'olwaleero jeti omwaka ogula 2024 ndongo tukirize tugaane jeti endongo emaddemu endongo etagaddemu 2024 omanyi Sula kyenjagala mutunuulire endongo ebiseera ebisinga evudde nnyo ku mulamwa gw'okusanyusa abantu neyingiramu nnyo politics era ekyo ekintu kya okubeera political mu ndongo kirina engeri gye kikosezza abayimbi waliwo abaali ku mulamwa nga bibayimba birungi naye olw'ensonga y'okwagala omanye endongo tezza mangu kasente endongo kinyumu endongo si kyekintu kyomala gagwiramu kati ngenze mu bizinensi ya ndongo endongo esala enkya n'eggulo endongo erama kati endongo bagiteekamu ekigere kimu ekirala kisigala nga kikola ebirala kati oluvannyuma lw'abayimbi okulemererwa okuddira ekigere ekirala kibeeko bizinensi zekikola ezinaleeta kasente kati politics najja abajja ku mulamwa ne bamaliriza nga baddukidde sayidi eri okugyayo akasente ate abantu ne babanyiigira so nga singa basigala balina emirimu gyabwe gye bakola endongo nesigala nga kuyimbira bantu kunyumirwa bantu kusomesa bantu kusomesa ggwanga abantu bali badde basigala bafuna mu ndongo ekitono kye baali bafunamu n'olw'okwagala okusika kiri ekijja nga balowooza kingi mu kutandika ate ne kimala ne kiba kyayisa mu bantu kati abantu babayimbi bennyini bamaliriza endongo teri agibatamiza wabula nga be bayimbira bali batamiza jeti gwe nga DJ omwaka gwa 2024 ndongo ki oba muyimbi kigwogamba nti omuyimbi ono agezezza akati liso okuwatanyawatanyako nti endongo ebwo ogikuba teboolebwa abantu bagizinirako omwana gwe bayita acidic vocals omusogo oyo abadde biralamu tukirize tugaane music we taliimu politics music we wankubadde nti concert yagikola n'agiyita musoga concert naye music we si nti abeesinze ku basoga omusanga alina ekivulu ekasese nga bamulwanira omusanga bamulwanira embaale yamutegeeza nti musoga naye music we tabeesinze nnyo ku busoga just nti alaka ayagala kutunda region ye nti musoga gyava naye musically Acidic yakoze bulungi omwaka gwe tukubye amabega musabire ne guno
omulala agukube tuwadde omu kyogamba mu kirabu okuba muyimbi omu tujja tusunsula omwana osikayo ebikadde tujja tusunsula tujja tukola ne mbaamu Alien Skin naye abadde takoze bubi naye okuva bwe yayingiramu era politics yabaako waagwa naye nga yali aleese style nga ye yali alina engeri gya brandinzeemu nti Alien Skin is another brand yali azze nga tali political tali wa Bobi Wine tali mu gavumenti naye olw'okuba nti era omaliriza waliwo ekikusinzizza amaanyi kati kyekyamukkakkanya naye nga Alien yali agenda era ayinawo eggwanga problemu singa yali asigadde eri ate singa ndowooza kati yakwatidde kati omuntu omulala bamuyita King Saha is a big problem omulayi kyeyakoze eri mu nkuuka nkugambye ng'ovudde ne ku ebyo King Saha ne bw'ayogera bwogezi just eba hit by the way ebintu byenda basimayi outer Kampala from outer Kamoka kyebyo ye King Saha emmandwa we zikusiima ne bw'oseka abantu banyuma nga freestyle n'etambula just yali freestyle Saha ye muntu abeeraawo nga buli kyakola ennaku zino kiriko amafuta kati Saha yadda ku sayidi enyigirizibwa omanyi sayidi enyigirizibwa eriko abawagizi bangi okusinga sayidi eno eriko akasente naye nekisinga okunseeza sayidi enyigirizibwa ate akasente akayingira mu ndongo weekali omutwalo gwe bagufuna eno bw'owewaayo n'ogaakokolera abantu ojja kufuna sente naye bw'owewaayo n'ogamba ofunire eri ojja kufuna emirembe naye teri sente ewe wali emirembe eno mu bantu waliyo emirembe wosalawo noga kati nyimbira abawagizi oba akasente kazze oba tekazze ze nyimbira abantu waliyo emirembe kubanga osobola otambuza ebigere abantu abo bamutwala bwe kimanyi balaba endongo balaba nene wankubadde nti endongo nga bwe twagambye nti endongo esala endongo erama kati sayidi eno eya gavumenti balumu ekinyama anti okikuba naye tekiba kya lubeerera ate kano kajja kati naye kaba ka lubeerera nejjeno yabagobye kati olabye kyekiri kye mbadde nkugamba nti sayidi eno wabaayo ebisuubizo bingi noyinza obutabituukako n'obukwakulizo bungi because bajja kuwa ssente bagambe kati tukuwadde ssente tugenda kukola kino naye bw'obeera eno ku sayidi y'abantu neera naye waliyo challenges eziriyo omuyimbi omulala bwe tuba tuvudde ku King Saha ne tuleeta omwana omulala Ava Peace akubye endongo wankubadde nti agidde nnyo mu collabo naye Ava Peace akoze bulungi collabo ezo tuzibala tutya bw'olinza okugamba nti abatakuŋŋaanyiza amasannyalaze Ava Peace ne Nando Love ani asinze ekikujjaawo ekyo kati banjawulo Nando Love mulalamu ku Ava Peace manyi waliyo okubanga empologoma nkazi naye mu music waliyo okubanga omuntu bamupakeginga nnyo kati Ava Peace wakupakeginga nnyo Nando Love music we talimu kupakeginga oyo omwana omulaba nze ngamba abantu Nando Love ye muyimbi agenda ofuukira abantu be Uganda akayinja mu ngato bakyamubuusabuusa mukyalimu abagamba ayina hiti muganda wange Nando Love another problem kubanga ennyimba zenze nzirabye zitambudde nnyo Nawolovu empologoma kati mmwe alina olupya embalaasi mmwe mwakamuwa amatu Nando Love abaddewo emyaka mingi emabega nga music we tebamuwulira ng'awandiika ate ng'ayimba Nando ye muntu akwatira alinganga bw'olaba Samasoja ye mumanyi ogari gwe bayita Samasoja muyimbi wa kabi naye Nando Love baddeyo n'ennyimba yayimbako ku reggae n'ayimba Nando Love ndabika mumanyidde emyaka ng'eno emabega myaka ng'omumanyidde emyaka eri emabega segeza bugakako nga gyali mu ground eyo naye ng'abantu tebana omanyi music alwawo okusiimibwa n'okumanyikibwa osobola okuba ng'oyimba ebintu nga birungi ng'abali mu system baga omwana ono ayimba lwaki okitegeera ng'atuluma kati nganze mubulimu abayimbi abanuma n'embeera olenga Samasoja lwaki nga mugaka na mugulu we bamanyi akabadi ke bakola banya n'enkamuwa n'ettayimu batenatuuka
lwasembyeyo okuyimba kati n'otunuulira music bw'atyo ng'agenda afiire omwana kati n'otunuulira omwana gwe bayita Dr. Brain. Dr. Brain is a great yankoledde akantu ako kalungi actually nze bwe mba nga mbadde ndiwabwiraye Nando Love ne Dr. Brain kana akayimba ke wakasembayo okukola oyo Dr. Brain yakakoze ne ba Catalan Kando nandi era ffe tumanyi omuwandiisi era yayimba Dr. Brain kati eryana eryo li Dr. Brain oliraba industry ye Uganda bwe twogerera wano agiowningako nga 98 kubanga music alimu we hits zonna z'owulira zikuba zitabu zigomama simanyi byaniani alina ebiyimbawo bingi ate lwakuba nti abayimbi bano balinamu kye bayita obeffutwa tebawa barayita credits nti omuntu amanye nti nolo olimba gundi yalwandisa naluno gundi yalwandisa bababikireyo muleme bategeera but that guy is a great songwriter. Akusasudde naye omutwe gwo mukalu goze na mutwe kati munnaye sula omanaginga sikuzala omanaginga abayimbi singa ojja nekugamba nti Brain alina oluyimba naluwulidde ng'omuyimbi olumugiramu nekwata demo nenjikuwa omuyimbi wo tasobola giyimba bulungi era olina okusitula right oyo abeerewo amugambe wanika nooti eno kola bwoti kanokola nedda wano leegamu wano kibulamu ekitegeeza omwana oyo abawaffe sente z'omuwadde mugenda ne mutunuulira abaana abo babagulako ennyimba nze ekinnuma kiri bwe kiti munnaye ekikwewuunyisa osanga n'abayimbi abamu ng'oluyimba balumuguziza ku mitwalo abamu nedda buli muzimu mwoyo music tebayimba kufuna sente abaana abayimba ebyaddala just kibatuma butumi oli ne kimwambala obadde okimanyi nti songwriter asookera ku makya n'agamba mpulidde kano akayimba ng'omuyimbi wa Sula wakatuulamu kamukole nakubira essimu naga Sula bade nina akayimba kange wano njala omuyimbi w'akayimbe for free funa studio ennungi akakole najja n'akakola kati nze ekinnuma kye kino omwana oyo akuwadde akayimba ku layisi n'okakola ne kafuukira eggwanga problem muga Katonda n'otamu recognizinga wonna n'otakeerako ku makya n'ogamba omanyi muganda wange ne ba producer nga yeerwanyeko neeteramu logo akayimbako kakubye badde nsaba owanikeyo ekivvulu nzije kuyimbire for free neera nabyo ne tuba lutalo n'ogana naye abayimbi bano kiki ekibuzibu ky'obuli awo muyimbi ki omulala gwolayo bwe tuva ku oyo Nando Love, Ava Peace, Dr. Brain ne tutunuulira abayimbi ba Swanzi baleeta omuvubuka gwe bayita Elijah Kitaka naye omwaka tegumutambulidde bubi abaddemu ne breakthrough nekibanga ki ekintu kye nga kibadde awo yes terwakuba nnyo naye nga lwakuba ekirusaanidde Azawi yabaddeko ate Azawi tazze kale no tugamba waliwo okubeera ng'omuntu endongo agireese naye nga ekoneddeyo Sula Azawi yaleese ennyimba ki Azawi guno omwaka kiwedde Azawi muyimbi wa kabi ne guno omwaka tabaddeewo Nandongo tetugaane Azawi tabaddeemu Nandongo ate kuba kati okuleeta Azawi ate girlfriend wange Vinka ndeetawo Vinka naye tabaddeewo Nandongo abadde Nandongo ki tebaddeewo Nandongo ekuba kuba kati endongo gye baakata bagitadde tuggala mwaka zino ze bagenda ne bakolera Zanzibar zino zi collaboration ze batadde bazitadde tuggala mwaka nti bo bwetiratingidde mwaka gujja bagutandike nga bookya abalala bazinisa abantu tubaddemu ne the agent abadde n'olimba lwateweepima nange terukoze bubi lukoze bulungi tubaddemu ne Dax Vibes collaborations ze zikoze bulungi zikoledde ddala bulungi era oyo omwana Dax Vibes ayimba bulungi wakabi ate ateeka mu music ekitali mu Firebase eri gye mmanyi Firebase gye mmanyi muganda wange bali abasajja babala ensimbi naye Dax yeevaamu asookwata miliyoni nga 10
nazimalira mu luyimba lumu ekitabangawo ku Firebase zaabwe bakyalimba tya sulu bada yatukuba nedda Dax ateekamu basically betugamba nti omuntu okuteeka mu luyimba asobola okugula oluyimba nafuna writer nga wakabi nagenda mu studio nga yakabi nakola video nga yakabi promotion nti oyo ainvestinze mu business muganda wange bali abantu bange bamanyi ye muntu asooka okola oluyimba bantu batabiri bategera kye bayita okuzimba amayumba andi buli wiiki Miki aba n'ennyumba z'amaliriza muganda wange ati kale oluyimba bukyatudde kati nkwate million tano ziteke mu video kati so Dax Vibes nkuwa credit ey'okubanga osobola okusacrificinga kyonna no investinga mu ndongo n'asiba enjala nateeka mu ndongo bwe tutunula awo omulala abadde ani gundi Fiki Gaza naye omwaka tegumukoledde bubi abaddemu zikolabo ya omuziki mmere y'abatalya nnyama ndobuuze nesinga kulannama bamukolera bulungi ku level ye bamukolera bulungi ne mba muganda wange yali akoze comeback ne bimala ne bimutabukako yasuze azina bwe yasuze mu magulu ngene kiwato bukinyumerwa omukere yali yalayira obutasola mbolere badde yaguno mwaka kuba nti kale zennyimba bwezi tira zijja n'ayozaamu n'ayitamu kitegeera teziba za kufiirako manyi waliwo music nga ye hit nga kijja kukuba kikube kigende kati obola bw'obadde olwerabidde naye nga nalwo lwakolaki lwaliko yali takoze bubi naye lwakuba gye bigendedde okugwa ng'ate agenze mu law enforcement endongo bivaamu bwe tuva ku abo ne tutunuulira ani omulala akoze obulungi mu mwaka Pretty Banks akoze bulungi abaddewo n'obuyimba bwe nga bubiri ne bubaako bwe bumutadde kuba kati mu bantu mwali so basically abatakoze bubi omwana ow'obuwala Pretty Banks wala kito kiyimba bulungi kiwoomesa amaaso ate Bugi Gloria Bugi asoundinze nnyo okusinga music we erinnya lye lireekaanye nnyo okusinga ennyimba which is bad abaana bagamba bizinensi yo erina okutunda okusinga gwe nnyiniyo kati Nando Love omulaba Nando Love mwimbi wakabi alina ennyimba eziriko essaawa zino naye tusobola okutambula ne tukkirira wali wansi ku stage ya booda ne tubuuza abantu nti omanyi oluyimba lwe bayita Kinnawolovu omanyi oluyimba lwe bayita Empologoma nti ye ani yaluyimba tebamanyi kitegedde kati aseerinze bulungi nti bizinensi ye emusinze amaanyi bw'oba olina bizinensi gy'okola kibi nnyo era kya bulabe bw'okusinga bizinensi y'amaanyi naye nakyo kirimu obuzibu enewe kubanga nzijukira ku tayimu y'akasonga katono nombalula ennyimba ezo zaatunda nnyo okusinga nannyini bwe kiba kaakati ng'abaana bamuwozaamu nga tebamanyira na Sophie omutuufu yaluwa abaana nga bakubeeyo embiyoki bakuweereza eyo busiya simanya bibaawo ku buli muyimbi ffe twali tuvuddeko ne tugenda e Masaka eyo ku kizinga bakiyita Lambu ne tusanga Good Life yaayo ab'e Masaka kyemmanyi bakyagimanyi muganda wange Good Life bali abaana baali aba nga kuliko radio ne Wizo muga Katonda muggulu nga bakolera ddala ssente nga batimba okuyingira zaalinga 10 ezezi 5 ekikali nga kikola kiti niŋŋamba ekitegeeza omuntu asobola okubeera e Kampala nga yenannyini luyimba ng'ayayuuya ng'eri bamukolamu ssente kati so endongo bwetyo endongo era tekikwewuunyisa nnyo era bambi Nando Love kituufu kyoyogedde wakubadde ba Nando Love abo mpuliddemu ebibeera byabwe bye bakola mbu bazza ssente anti osobola omubuukinga tugeze nga bamuwadde mwateeseza miliyoni 2 nagamba oluyimba lwange kati lulaluse nnyo manyi music akula kati nagamba njagala 3 oba si kyekyo bazizze awo bamaze okumusuula neŋŋamba kati ate awo bamaze okumusuula nendabanga eyo idea bambi oba wakutte akasente tosimba kasajja
ne bw'otuuka nga jjuza tozimba kasajja Kkiriza. balance wo that's business nekyasobola okutimba naye munaaba abayimbi balina poliisi eno sula mmwe lwakuba oluusi mugibuusa amaaso ey'okunooma tamanya okutimba endongo kitwala budde ki obunkenke ki byonna tebibakwata kuwabula ye kasaasanga ng'ekikaali kijjudde sula tulabye ennaku n'endongo ng'atabuka banyongezeemu n'omugaa naye gwe oyingira bano abantu ng'ogyeko ga nti obuyimbi asangamu abantu nga balinga 1,500 ng'olina ku posita abayimbi aba olinako ebyuma olinako poliisi olinako kanso olinako okulanga olinako drive baana nga tasobola bitegeera yalaba nga yaleese abantu kati sezo challenge nazo mu ndongo mweziri nyingi naye abantu abamu babuuza n'obabuuza olowooza ali mu bantu nga ayingidde akakaaga naye akakaaga k'abantu okamanyi omanyi we kayimirira kati eyo challenge nayo mu ndongo mweri so bamaneja b'abayimbi ekirungi nti abayimbi beetegereddewo ku ndongo abamu abalala tebannaba beetegereddewo ku ndongo ne bagitegeera agamba ye tulina okuwa abategesi ekitiibwa abayimbi abamu babikoze abalala tebannaba kati so challenge bw'ofuna chance era njagala nnyo omuyimbi bw'akeera ku makya n'aleeta idea y'okwetimba bw'akeera ku makya naga nti ŋŋenda kwekubira zituwa anti bafunamu ekinyegenyege ng'atuuseeyo n'alaba abantu kati omusabirira nga yeetegekesa anti bwe yeetegeka wamanya dansolo kye twali tutegeseeko endongo ne bafana oyo nebakwetya bafana agamba jeti byomanyi bano abantu batuba tetegekere nemutusobola okukola kati ate njagala nnyo omuyimbi waleeta idea eyo kubamanya amugjamu gali amalala igeti bw'otuuka ku kifu promota n'agamba mwana nkwatirizamu mbadde kyagala nsoloozeemu kuba omuyimbi abayimbi balina polisi nti ye bw'atuuka atandikoga mwana tulina ekivulo walaba tuwe tuyimbe twagala genda kana omugamba otuuse ku ssaawa 4 abantu bano bayingira 5 sokoswami omusajja asoloozeeyo kasente kuba tuzze kukola tusasule nedda oba kiffe tutambule tuddeyo n'ateeka ku promota akazizo kati bw'otegeka endongo bw'oyiga nti omuntu wagamba gumiikirizaako otegeera kyekitegeeza ekyokubiri otegeera n'okutegeera abalabi baawo bayingira ssaawa mmeka bajja ku 7 endongo giraba edduka twategeka endongo ne bafana netuteekako bafana morini nantume balina lunaku lukulu kati bafana ng'alinayo shebusiika nanga jeti ne mugamba omayinze nkimanyi jajja nga tannava yaŋŋamba ssente n'abakazi etabbu mu nsi eŋŋamba rasi ne mugamba funa omuntu yababeera ku mulyango muganda wange endongo yatukuba olubuto kati endongo webala tukuba olubuto mugamba kati dasita okitegedde nti omuntu wagambanga okumangamu ba nantuma zze wano naawe n'ogamba asooka alinneko teyagenda busiika bafana yagenda busiika nadda yayimbayo mangu n'akomawo ng'alina shoye temumubba ne mugamba otegedde kyekitegeeza bye bagamba lindamu mwana kale bwakuba olaba naye nga nze kye nali njagala ategeere era nze omuntu waleeta idea y'okutegeka eno omuwagira nyinza n'okwata muzange enkalu ne mmuwa tugende ku muyimbi asembayo muyimbi kyaggadde omwaka bwe tutunulatunula awo naawe akubuuze omuyimbi mulala tulina enkola ey'okutegeka ebivulu abadde obiraba abantu badduse okutegeka ebisaawe kyakola gravity wakiraba ebyo bibaamu ekivulu kyekyakola big eye wakiraba baddewo abawala nga bo bagamba nti bakola naye nga ffe abamanyi abategeka omuwala yategeka ku Sheraton Carol Nantungu nga abategesi abamanyi ku ndongo Carol teyakola bulungi tulabye Sebatta tulabye David Lutalo ku Serena ate oyo kyagaanira ddala nga tewaliyo bantu bagamba bakubira n'amasimu nti waayo muliwa endongo waliwo level weetuuka nga teweetaaga ssente weetaaga ekifaananyi kinaleeta bakirayanti because singa endongo ekusala flat tofunye bantu ku shoyo teri mutegesi ne bwe kaba kabaala kana kukubira simu kubanga baga oyo olaba ekikye kyamusala ekyaffe kye kinaakola era abantu abasinga bagamba concert
ye jajinga omuntu oba analinyisa omuwendo gwa ssente oba oba tajja. gukka. Kati kankuwa example kyali wange Mickey Wine tabadde busy ebbanga liri Abadde alidoma. ne right now ali booked nnyo lweri concert ye yatusaabale singa eyo concert yagaana yali bijja ba bibi ne Katonda yayamba concert neekuba kati saawa zino Mickey ali busy nnyo n'okusinga bw'olowooza. Ali mu kumaliriza buyumba. Akuba mutudde. Ennaku zo kyakasenga kati kaabulana gawedde. Kakati nawe gundi awanise. Mchala kwanuko. Spice Diana. Spice nga 10 January. Anti kati twasazeewo ayina endongo n'okukakasa nedda kati music waliwo level gy'otuukako n'obaako ekintu kyo ky'okwata n'oba nga abakweyongerako kiri gye bali oba bazze oba tebazze naye gwolina kyewanyumiza wano. For example waliwo mukulu waffe legendary Big Size Bebe Cool ayina level ye bw'asala n'adda mwene ey'abato osobola okuyimba music alina okuba abato omuntu n'akutunuulira waati agamba naye ayimba kino lwaki kino takikoze bwe sula tusobola okuba wano nga twogera n'okubawo ekigambo mutima nenga nesula ekigambo yali badde akyogera tegera naye nensirika olw'okuba nkutya neŋŋamba kati Spice tekimwetaagisa kuba na hit tegeka concert. Spice tutegeka muyimbi. Spice is a brand. Tutese muyimbi. Kati ye muyimbi. Tutegese muyimbi. Muyimbi nga ye kikola twasazeewo ntugamba 10 years of Spice Diana. 10 years oyo anaakomawa. 10 years oyo kubanga naye abantu bazze bamukola akola ba David Lutalo bani gye biggweredde. Kuba kakasa nti mu myaka gino 10 gye mmaze mu ndongo audience yange eyimiridde etya tuzenga tukuba endongo okuva ku ye15 ne tugenda ku ye7 ne tudda ku y'omutwalo ne tugenda ku ye2 nga yonna Spice akola ki akakasa era ndi sure 100% ku show zonna ze bazze bategeka erugogo Spice Diana yakyasinze okukola show esasamaza nti twakola ekintu nga kipya nga buli muntu akitulako naga wow mu Uganda nga kino tekibanga twakola stage nga ze ziri ezera mu America sikulya na zikuta mbulira Davido yajja wano mu Uganda Diamond Platinum najja twabadde nono Dexter Dubs nakuba tubadde n'abayimbi bangi abali international ne Biniman yajja ani yali abaddeko ne stage egenda mu hafu ya Spice Diana gye yakola erugogo kakati bwe tuvaawo neŋŋamba 10 years of Spice Diana lwaki teba ya mitwalo 15 kwa twagala anti mwalinga mugamba era asobola kuyimbira bano mitwalo 10 kufuna mpola embeera y'okutegeka ebivulu ku nnaku zezimu okubeera nga balwanira dates na biki yavaawa as it add up kina kye kyongerako oba kisinga okwewunyisa kiri bwe kiti beefuula abamu nti mbadde sinange nali simanyi naye nga baali bamanyi okitegeera kati etebeera open wo Spice Diana nga ye ekisooka mwana muto Spice tanaba mwana bwe tugamba emyaka gya Diana nga tuvudde mu musical Spice mwana muto kati wali awo si muto kawala kato Spice kawala kato omwana atanayingira myaka 3 super tanayingira myaka 3 bamuzala mwaka oba kyali muto abakazi tebaagala nnyo kwogera myaka gyabwe okimanyi nti abaana bonna bebazaala mu 95 olunaku olwali bawezezza emyaka 3 kale kati tumuwa 3 nedda tumuwa 3 bwe tuba tumuwadde emyaka 3 n'otandika omugeraageranya ku muntu amaze mu ndongo emyaka 3 ono emyaka gye egy'obuzaale giri 3 n'omugeraageranya kuwa emyaka 3 tolanga babaye kitali kituufu sula bw'ozaala omuntu myaka 3 ng'ani gugamba abo abamweripyeko bani nawulidde mbu waliwo abategese ebivulu olulunaku naye ekivulu kyane kiri sibimanyi waliyo abalinayo ebivulu bye nawulidde bagamba naye nga bw'omutunuulira emyaka gy'oyo ategese eyeegobye n'oyo omuwala kusaasira ndowooza bali oba yoyo kirabika yoyo tomumanyi kusaasira
nedda oyo muntu mukulu mwekitiibwa mumanyi muno naye mbadde simanyi nti yakoze eki kati bw'otunula kuba nawe obadde tokimanyi ate naye kibakubye obulango bw'otunula temunnalanga gyeti kati tutunulire tugende empola okimanyi nti bwe tuba tuzza emyaka emituufu omuwala gy'azaalirako omukazi azaala Diana nedda twogera mazima kusaasira tasobola kuzaala Spice omuntu waba kati emyaka emitono mwemeka kusaasira ali myaka 38 bannaye tulina concert nga 10 kuserera muje mutuwagire ekyana ekyobola ki Spice Diana Source Management Source Management ne Keti Promotions be bakiyimiridde mutwagala muje mulabe ekintu ekyenjawulo Keti Promotions anti kati buli muntu ayagala waafunira tosobola teeka sente zo badde kisula oyinza okuleka okusuubula emmwanyi n'ogenda mu kasooli kiro ya 2 ng'eri kiro eri mu 10 obadde otya twagala kuzaaza sente Spice Diana nga 10 tuli wali eri ku Serena Hotel mukeereeko kuba nalabye amuna ekikwewuunyisa abantu baguze nnyo tebo okusinga nosanga omuntu omu aguze tebo 5 nosanga omuntu kati sisuubira oba we tunaatuukira ng'ennaku z'omwezi 8 ku 7 wanaba wakyaliwo space. So basically mugezeeko keera mukwate obudde kubanga muna eno sho teyina bya Alebad. Tetulina bya Alebad. Yakala ngoka kubye nnyo mwansasudde. Teyina bya Alebad. Bokati TV, Sula, Source Management, Lugola Simba, Roger muntu w'abantu. Roger muntu w'abantu. Mulingeri. By the way, bwe tutunuulira ba manager abataddewo embeera tetubogeddeeko naye ng'ate ba manager bangi. Basically guno mwaka baba manager bangi ababeererawo abayimbi ne babako kye bongera mu bulamu bw'abayimbi bwe tutunuulira manager wa Sidiki Vocals gwe bayita Reason akoze omulimu munene nnyo okuleeta omuyimbi from scratch n'amuwanika waggulu ngamba yali manager wani William Voice n'amutagalako bayimbi bagira ngira bwe walaba nti biki naye ne manager Roger tumuwe credit Roger takyali manager yetaaga credit 10 years ng'olina omuyimbi mugana wange ng'omuyimbi omu ku bayimbi abalina emmoroka ez'akabi be basula mu bulamu obwakabi my brother abayimbi bangi abamaze n'abayimbi bamaneja bangi abamaze n'abayimbi emyaka nga bakyapangisa apartment yo amanya agansigadde ndi DJ JB aka abakuba ne bayita bute tubeerayo ku Lubogola Simba nga tusaasaanya ensonga beerawo n'eliganda lyange lino lisula wankubadde nti emiribo giba mingi ne still tuba tukwatagana so abantu bange ab'ekiboga nzikiriza nabo mubategeeze kuba banga abaagala nnyo Boka TV abantu bange ab'ekiboga ennaku z'omwezi nga 2 ogwokubiri tuli awo Kiboga mu kisaawe tugenda kuba endongo etandika ku makya tugenda kubawo n'omupiira naye omusota ne kujja nga gudduka empewo zonna twazitereezezza ne tugamba mwe kijje tugenda kubaawo Ekiboga tusooka mu mupiira gwa magombolola omuwanguzi atwala nti namba Sula abantu bange nabasazeewo mbaddize tugenda kubeerayo na Sidiki Vocals Zabafana Bazabaza Kireva Jelana Sophie abayimbi abaakabi ba Scoop Lama bonna gwe ekigenda okubeerawo Allah kujja kuba kulya na Komba Suwani Sula abantu ba Boka TV mbaagala nnyo stabiliest all time twongera okubakubiriza mu subscribing mu liking ate mu following bana Fashion Properties tukyali nabo abeetaaga ettaka ku ploti banja ettaka ploti banja osasula emitwalo 3 initial deposit then obeera ng'osasula omutwalo gumu buli lunaku sente zo tezikola magoba ploti beera yakakadde kamu kitundu era eggwera mu kakadde kamu kitundu beera yakakadde 3 era eggwera mu kakadde 3 osasula ko ziri emitwalo 3 initial capital rather initial deposit iwo materials zitandika okuzimba nebira osasula mpola nga bw'osasula ya kibanja mpola nga bw'osasula boda banja kati sio munayo wete tebagadde muntu kubanga oli awo tolina we bakuziika tolina kijja nga bakijanja obere bulungi happy new year Boka TV Nera